kale mama buli wamulaba enti anuma mazima ddala nze yandimuyambye naye laba nange embeera gyendi tulire bwentipulira ddalinaku yandibadde yamba mama wange nange natuuka okutula bwati agambye agaakwogera biri nange tusiiba tubeera muno mu nnyumba netusirika netuguma tuyamba embeera gye tulimu mbi ko buli annuma nayisibwa bubi naye nsaba buyambi mwenna abali e Bulaaya abali luddawa abafaaza baani mwenna naye nsaba bannange mutuyambe tufune we tubeera tuwone enjala bannange nfune ne kapito tandika okukola nange nsobola okulabirira ku baana bange naye nga njasobola obbawayo puloti emu enze era nja kudda wano n'endagala ya puloti gibawe ne ku puloti we batwalewo kuba omanyi weeri bannange tweyanza nnyo tweyanzeege nsaba abazira mu nnyamba abantu bano mubazimbiremu ennyumba saa mukama wojjozeewo bannange bakuwa ekisingawo eno endagaano gye nagulirako wano mugezi w'emenge bulungi gye bampeerako wano ettaka lino aba Central Properties era nga tewaliwo muntu yenna abanjawo yadde nusu etya emu naye nsaba mukama epoti enagikuweemu obulungi teri agikubanja yadde muganda wange yadde omwana wange Nalongo munange neyanziza nnyo neyanzeege nange kanfukamire neebalizeeko Nalongo okulaba nga mpeereddwa ettaka lino nga babadde basiiba bangoba bannange neyanziza nnyo neyanzeege mpulira essanyu lya nsusso mukyala Nassali Mami Simon bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga kino ekintu nali simanyi nti kirituukawo nsaba Allah abaddizeewo mu buli kimu Nalongo nsaba Allah akuwa obulamu n'obuwangaazi kiringa ekirooto bannange takikkiriza nze sinnakikkiriza naye ng'ate n'ekyapa bakimpadde bannange nsanyuse nnyo mwana gwe wakuwa Okay, mukadde osanyuse mu tufu nange nkulabye tongere kwebaza Nalongo yebale nnyo yebalire ddala kakati kwolifunye kiki ekiddako nsaba oba waliwo alina emiti ebibaati n'ebiba bikadde n'enkya nsobola okusenguka n'enkola ki n'enzija kubanga eri siina mirembe Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigookola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 Wonders Just okuyamba guba mutima Bitelevu nkwaniriza nnyo omulungi atulaba ansizidde wane no kyabaddaza nga bw'otulaba oba nga bw'ogenda okutulaba naye ng'olwaleero ate tusinzidde ddala ku mboozi eya maama n'abaana be betujja sayidi eri ebujuuko nga olunaku olwaleero tubaleeta gye babasuubiza ettaka ng'oyo no yali Nalongo Kitone yali abasuubiza okubawa ettaka olunaku olwaleero tugenda okukikola gwe atalaba programu eno yeebuuza ate kiki olunaku olwaleero bani abo bagenda okwettaka simanyi byali bitya ngenda kubankuzaayo ko emabega katono nnyo oyongere okubategeera ate era oyongere okulaba kiki kye tuzizaako olunaku olwaleero katukulage ekyaliwo mu ntandikwa ate bwe tukomawo tugenda kutandikira wano wenyini wenyimiridde nga ntambudde ne family eno netambula Nalongo simanyi netambula nono ani Vicky n'abalala so mutulindire ate nga mumaze okutegeera kyekyaliwo then ate tukulage kye tuzizaako olunaku olwaleero kupakasa ndi mulwadde sobola kupakasa kati sikyasobola siina maanyi era olaba singa twatuuse dda kati bwamugezi okusaba gino emiyembe gye musabye okulya olunaku olwaleero egyo mwalidde ki gye twalidde kale mama buli wamulaba enti anuma mazima ddala nze yandimuyambye naye laba nange embeera gyendi
Muleke. Tuye wendi kulia dana. Tuye ndwandemba mama wange. Ngana tubopula watu. Ngana kwagala wini. Ngana tusiba. Ngana tuwala mna munyumba netusitikane tugumu. Kwa vyapete tuvyogele. Vyapete tuvyogele netusirika watulida watulide. Watunywete mazi. Abawuliriza abasiraamu batali basiraamu bamasheki amufuti tusaba bannange buyambi mutuyambe embeera gye tulimu mbi embeera gye tulimu mbi sikyakola nti nkole nti nsobola okukola ekkovu lyannuma nayisibwa bubi naye nsaba buyambi mwenna abali ebulaaya abali luddawa abafaada baani mwenna sisosodde madini sisosodde ani yenna naye nsaba mutuyambe nfune koki nfune wentudde bwenti nfune ekyokukola naye nsaba bannange mutuyambe tufune wetubeera tuwone enjala bannange nfune ne kapito tandika okukola nange nsobola okulabira ku baana bange naye embeera ekaaye mbeera entabuseeko bannange muyambe abaana bange saagala basuula sisuula abaana bange wensula wewasula era nga bwenundaba bwendi bannange embeera yantabuka butereevu ebyo byetukulaze ye programu esookera ddala nga twakagendayo bujuko era nga twakazuula famire eno omukyala abaana ajukira omukyala yali alumiddwa ekovu n'ebiringa ebyo emmere yali gyalinga miyembe okuva lwe twabasanga ndowooza paka ate oba oliawo bayiyayiyawo bwe twamala okukola programu eno bambi abantu bangi kyabakwatako ngomo nno yasingira ddala okuba nga akwatibwako yali Nalongo Kitone biki ebyatuukawo nga Nalongo amaze okulaba kisheno kiki ekyagenda mu maaso ebujuuko abantu bano basanyuka batya nga bamulabye emboozi bagyongerezaako batya nga omukyalo ono atuuseyo nabyo njagala ate obirabe obijjukire bulungi then ate tukomewo kitundu kino ekisembayo nga tubakwasa ebyabwe kati twetaaga tubeere balambulukufu tutegeere kubanga maama yagambye era ayagala kuzaala buli mwaka ekyo buli muntu aba n'eddembe lye nange bwe ntyo bwenzadde abange bwe njagala obakola ki okubazaala era kitwayanza kimunenyeza kati nenjagala tunyumyemu n'omuwala kuba embeera maama gyalimu omwana omuwala aba agimanyi okitegeera kati kijja kitya ate n'omwana omuwala ate naye okubanga naye alina maama ate mu mbeera emu enyigirizibwa nga naye alina abaana basatu omusajja nabeeranga naye naŋŋamba nti bakadde be bonna baafa n'abange baafa naye era nyina gyenva talinayo gye yava bwe baafa n'akola atya awo yamugambanga nti ntwala naye ng'omusajja amugamba nja kukutwala wangi mama bamuzaale mama bakuzaala wa nze banzaala eyo mu Kiganda tulina n'ebutambala naye baatundayo kubanga nyina ekyembadde wano nga neebuuza abazadde baafa neebuuza maama ava ate eri okutuuka wano tinalinawo obusente obwo nalina mbagambye nga bangobye mu nju kwekukola ki waliwo eyandeeta naŋŋamba obuyumba bwalagiseemu okiwulidde nenkola ki nandeeta biseera ebyo obuyumba bwali bwa mutwalo manyi nyina bawala bange eyo ewaka nabagambye tulina abantu nga mmwe abeetaagayo ku ngoye nange mungabireyo ne bampaayo tujje tuwe ku mikwano gyabwe bano tubaguleyawo ntigwa sabbooni n'akasukaali naye nga okusinga ekyadde kyandeese kulaba bantu bano nga saagala kubandabira nga nze kenjagala njogere nabo nkakasoba ebyogerwa biki bituufu kati njagala n'abannayuganda abalabye vidiyo eno mutuyambeko okulaba aweetaaga obuyambe mu bukole ki mu butuwe bwe mulaba nga wabuzeemu mutuwandiikire oba mukubire viki oba mukubire bano abadde lota muteekewo kyemulaba nti temumatidde nakyo tuddemu okukirambulula obuki obulungi kubanga ntera okuyimirira mu bintu ntera obigusa bye ntera okuyimiriramu
singa mbanga kasiza nti kyenkola kyekituufu ngenda saba balina kampuni esitwala abantu ebweru Kayanja olina abantu bangi Kelvin Kayanja olina amakampuni mangi gomanyi yadde nga abantu abamu tebakwekkiririzaamu nga beke exclusive mukkiririzaamu Kaluvini naye amaze nadda ku sayidi entuufu mukkiririzaamu zakuba olumu avaako gira kati mbadde nsaba omuwala ono maama omwana oyo mutuuze nsaba omukyalo ono omutuyambire ofune kampuni emutwala ebweru ono asabye agende mu kiyumba asobole okuyambako maama n'abaana be ku buvunaanyizibwa mulaba balina ewaka wano kuba amazima embeera gye balimu sinki muyinza okubaako bye mulabye nga mugamba ne kino sikyetegedde bulungi naye ng'oggyeko ebyo byonna totegedde bulungi ye embeera wano we tuli sinki omuntu okuba nga bali mu muzigo gumu n'abaana bano bonna kinene mukko omutali mifaliso nti oba mulimu ddeeka alina omufaliso tuyamba ogutuwe abantu bano bagwetaaga ogukozesa alina blanket tuyamba ogituwe abantu bano beetaaga ogikola ki okugikozesa nja kusanyuka nnyo nga balina abasobola okutwalira omukyalo ono mukubye essimu era omukyalo n'agenda n'afuna omulimu n'akola ki n'alabirira abaana be kubanga omwami yamusuulawo ate nga ne gye bazaala omwami tamanyiiyo ga emitawaana gyeyongera otukola ki otugwira nsaba n'omukyalo ono mumuyambe asanyukeko mu bukadde bwe ayinza okuba nga tasanyuse kimala sambeere baakisa gy'ali mubeko kyemusobola okukola ki okumuyamba kuba nze nazze n'ekitono kye nabadde nakyo nga nyina essuubi nti bwe munannyambako ntufuna agamba nti musobola okugamba nti njafuna tujja bawaayo puloti wano bwe wati niŋŋamba waayi yange kanta ekyali ntono kanjira ngikola kanjira ngitereka naye nga njasobola obbawaayo puloti emu enze era nja kudda wano n'endagala ya puloti ngibawe ne ku puloti we batwalewo kuba omanyi weeri bannange tweyanza nnyo tweyanzeege nsaba abazira munyamba abantu bano mubazimbiremu ennyumba saa mukama wojjozeewo bannange bakuwa ekisingawo mbasaba munyambe mutwegatteko abantu bano mubazimbire ennyumba oba omukyalo ono mumuyamba agende akole azimbire nnyina ennyumba n'asobola okutuwa ennyumba ewedde nayo gituwe bw'oba ogirina kuba singa mbadde nnyina ennyumba ewedde gyannandikoze eki gye nandibawadde olw'obulumi bwempulira abaana bano nga babeera wano mu mbeera bw'eti naye obusobozi bwange awo busobodde okukola ki mbajjukiza nti omuntu okugaba tolina kuba mugagga nnyo tolina kusooka kugamba nti nze nyina bingi kangabe ko toolako ekyo ky'olina oweeko golaba ng'ali mu bwetaavu nnyo gw'olina bisatu waliwo talina yadde n'ekiki n'ekimu tola ku bisatu okwateko ekimu okiwa omuntu kubanga singa abagagga be bagaba singa siri wano kuba siri mugagga naye nsaba mukwatibwe ku bantu bano ennaku munyambe tubayambe bambi Viki ajja kutambula mu nsonga eno n'omukyalo ono mpaka ng'abantu bano byonna kyemunaba nga mubawadde bajja kujja nga balage baki bakoze eki awulira ng'olina wootamatidde ku bessimu okusinga okugaana okuyamba kuba waliwo komenti eremesa abalala okukola ki okuyamba oli n'agisoma n'agamba kusinziira byonna leka nasibina biki sina bituufu pooti eyo gye ngenda obbagabira nagiweebwa abasajja aba Central Properties era ngenda kubatwalawo eri injibawadde tweyanziza mukama tweyanzege barakallahu fiikum no abalala bagenda tuyamba mutandikira awo kuba pooti eyo teri mu nyumba Batutamwa batuvako naye oyo tatukusa gatwagala buno bwe bulamu bwaffe gatwagala Yesu akumumanyanga gatwagala yatunonya mulukola natununula n'omwendo natuleta mu kisibo gatwagala kijja kimusanyusera gatwagala
Balibakwasa nti bane twatuse dda kyabadaza bwotulaba tulina Nalongo tulina family eno kakati tuzze waneno nga olunaku lwaleero tuwaayo ekyo kye twasuubiza olugendo mululabye tutaharako obudde baba buli muntu yasoose n'akola yateekedde okukola naye tusobodde Nalongo oli otya? Ebyadala ndi bulungi. Gw'oli otya maama? Ndi bulungi nyama. Olwatuuse? Nabadde ng'obudde bwange okuba okujja okuwaayo kye nasuubiza si kirungi kusuubiza n'otatuukiriza era n'abakikola nkibakubiriza nti kibi. Kibi nnyo okuwa omuntu essuubi otagenda mukola ki? Mumalira bw'oba towe muntu tomusuubiza. Kuba okuyamba si bbanja. Teri muntu ayinza kukuwaabira nti yansuubiza okunyamba n'atakola ki? N'atatuukiriza. Naye nga bw'oba weeyama n'ofulumya ekigambo ky'olulimi lwo nga tokakiddwa olwananga nnyo n'otuukiriza ng'ebiba bikuvuddemu. Ekikufuula ow'enjawulo ku bantu abalala abantu balabira ku bikolwa byo. Kibagamba naye gundi ayoganye n'atabikola. Gundi yeeyamayama nnyo n'atatuukiriza kijja kufuula omuntu nga ne bw'obika omuntu amala kulya mmere. Agambe baba gundi yabika kamale kulya kumbe ebyaddala abatekola ayogera make mazima. Nsaba Mukama buli muntu amukwateko ng'ayamba ku bantu bano kuba nze kye nsobodde okukola kye kino. Nsaba n'abalala abasobola mubayambe abantu bazimbirewo ki ennyumba kubanga walungi waliwo aba neighbors mbalaba amasomero gagano weegali basobola okubeerawo obulamu ne butabakola ki ne butabakaluubiriza. Ploti eno toka kumanya ploti etandikira wayo komawa nebiddako tubuulira ekitundu etuli bayitawo Kyabadaza ku Masaka Road. Kyabadaza Masaka Road. Era mu katawuni k'Ekyabadaza wennyini woowetera otambuzawo n'ebigere n'otuukawo wano. Okay. Tugenda mu maaso bannange nga twatambudde omuwala alina abaana mumumanyi bulungi nnyo. Etandikira wano. Okay. Etandikira wano. Mama olaba? Ploti etandikira awo. Yo etandikira ku luno oluwanyi mama. Tugenda kuba tukuwa bulungi kati wano wenkana ki? 50? So kebera ku ndagaano mama. Wabikwata no siruwanyi. No siruwanyi. Then kukana akayinja. Polotio wekoma bosukka wano noteeka enkumbi eno. Baneibo bagwako. Teba neiba abagula poloti zino munnange. Enkumbi nawe ojogera bulala. Batera. I think wali earlier 25. No, wali 40. 25 then this one is 40. 40. Yeah. Okay. Mama yangu wa mukiki. Kati akubolirwa. Naffe tetunnalya nno munnange ba mama twekwata empola mpola. Mama wanakayinja akalala kaliwa. Wewa okalabye. So kati wali eno 40. Wetegereza bulungi. Olina ku lusozi n'abantu. Otoyinza butetegereza. Abantu bagambe wano oli ku lusozi. Kayinja kalwa nalo. Oli ku lusozi, olusozi lulwo nga bw'osobola lukozese. I think kayino katekedde okubanga wano. Lwaki tuteebereza nga kayinja baakateekawo maama? Kano onyenze mwana gwange gwakola sente. Ogugwo gwakola sente ogwange gwakulaba. Kituufu kali awo. Kale seza wano oli okkubo, right? Wano tewali kkubo. Kweri? Olina kuba wali olaba ennyumba ezebbiri ezizimbibwa. Wali? Ekkubo lirina kubeera. Ekkubo liri wakati w'ennyumba ziri. Eri waliyo sayidi neno waliyo sayidi. Yes. Bano mwetegereza bulungi. Twetegereza. Kati enjala ekuluma simanyi byogenda kunyola. Osobola okwogera? Sobola. Naye ng'olitaka oddi olifunye? Ettaka ndifunye. Naye biwandiiko Kati naye tukoma wano okukulaga obulazi ne tugenda. Tugende. Mala kumpa biwandiiko. Nenkakasa. Nokakasa. Mu mutima gwo owuliramu ki kati nga tetunnakuwa biwandiiko? Mpulira essanyu. Essanyu ndiwulira kubanga babadde bangoba. Naguno omwezi baadde baŋŋambye. Nsasule ssente ezimmanjibwa nveemu. Takyayagala bantu bamusumbuwa. Mubadde mumusumbuwa. Nga tunoonya we tunaateeka bintu tetunnalabawo. Naye ndi mu ssanyu lingi nnyo okulaba nga Nalongo akoze Nalongo kabeere mwana wange kabeere muganda wange tewali akkirizibwa kujjanga n'awajjako wano baki era n'ebyo ebigambo bye njogedde ngenda biteeka mu buwandiike
kubanga omuntu omulamu aba yeeyogerera naye bwe tufa abantu bakola ki bakyusa. Eno endagaano gye nagulirako wano mugezi w'emenge bulungi gye bampeerako wano ettaka lino aba Century Properties. So yendagaano mbutongole era gye bawa mu butongole eriko pages 2 era nga zonna ziri stamp tibuki bulungi. Stamp y'ekyalo mweri ne stamp ya Century mweri. Era nga tewaliwo muntu yenna abanjawo yadde nusu etya emu. Saa Mukama abaweemu omukisa naye munaba mutaddewo ekibaati Mukama abayamba okufunirako ebintu ebiki ebirala. Nze nsaba Abannayuganda batulaba mutusooke tujjewo eri embeera nti oba mulabanga omuntu atanyoledda bulungi. Waliwo omuntu alumwa n'atakaaba. Zaata wange yafaana amaziga ne gambula. Oba baby sooka omutwala asirike tofaayo. Amaziga ne gambula. Nga abalala bakaaba, abalala bansaasira. Nga nze yafiiriddwe nga byansobedde dda. Nga naye buli kintu bakisaba nze Nalongo ate omuceere ate ennyama. Naye nga tetebe nadda mu kukaaba ate agenda kuziikibwa ng'omunaku. Nga kumukama ebbanga ly'omumpadde limala bw'aba nze andese nga ndi wano kansooke nve ku maziga. Kati abantu bano bazze kuba baakaabakaaba dda nga simunnabalaba. Ne bakoowa. Bayinza okuba nga baalumwalumwa dda ne bakola ki? Ne bakoowa. Nsaba abantu bano nsaba Mukama ofuneyo omuzira kisomo babiri mubazimbira abantu wano ennyumba kuba obusobozi singa nabwo mboyina nandibadde nabwo mbubawadde. Mubawe ennyumba ewedde. Nanzibadde nzimbyewo ne mbatanga ennyumba ekoze eki ewedde naye kusaawa eno mpulira nga obusobozi busibukola ki sibulina. Bambi nsaba asobola obagwirayo omusenyu okutugwirayo amatafaali ne bwe tunatusobola kuzimbawo nnyumba ya ttaka anasobola okutugwirayo amabaati bafune bwe bakola ki kuba ku kyalo kuliko abantu kabonero akalaga nti basobola okuyiya ne bafuna bwe bakola ki bwe babeerawo. Bambi bwe buyambi bwensaba Abannayuganda nammwe mukwatireko abantu bano tubakole ki tubayambe. Nja ssanyuka nnyo nga bakoze ki n'abalabi ba Delta TV bambi abantu bano mubayambe. Nze story yamwe nagiraba ndi bweru nga nebasajja gye bantemnatako na bbanga ddene nembuuza Viki ne mugamba ebintu bino gyebiri nangamba ne mugamba nedda abantu balimba tekisoboka kyekyantwala malo okukola ki malo okukakasa. Naye nsaba Mukama epooti enagikuweemu obulungi teri agikubanja yadde muganda wange yadde omwana wange. Bannange Nalongo siina bigambo bingi naye mpulira essanyu. Nze nkusanyukiddeko. Nasali tusanyukireko omuntu. Ngeno ninganga mukama. Nga simanyi wenyenda bateeka. Nengamba oba bateekebwa oba nkole ntya. Naye bannange mpulira essanyu lingi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba Mukama abawa obulamu n'obuwangaazi. Mweyongere mu maaso. Amina. Naye kati wati abaguziza bakuwadde byoya byanswa ozinze buzinzi tosomyemu wasoma kakati nitiniko tabuza nakubuuze ndagane daddi manya gange tuyisaayisa mu ndagaano ya takobe otuguza bitundu byo shemba bafereje bali Okay. The Republic of Uganda in the matter of registration of Titles Act Cap 230 and in the matter of the Land Act Cap 227. In the matter of sale of land on Chibanja as comprised of in Chabadaza Estate Phase 2 in Budde. Is it Bajita Budde? Budde sub-county Butambala district. Plot marked. Eneli chiwani. Eneli sichi. CM. Ngabajiwandise bulala. Anyway. 5142. Chachi. The sale agreement. Polotiye ereri marked mu Century Properties. Because property ya twajigulamba no ba Century Property. Then of course could call Century Property. Then kati real estate. Okay, the sale agreement is made this date mina mwenda
day of June 2023 between otadde mu lw'abazungu ennyo komaawo awondese nnyo no chama abacho balina okumanya nti wamu neegulwa ssente neeba nga ebanjibwa nga tebanjibwa mukadde tebagenda tobanjibwa wano bakuwadde mu bulungi oba okitegeera so kati linda bulinzi ogambe ogenda mukolerayo endagano ngeri no kati sibya nze mbeera busy kati we tuba tugendawo mu kitabo ne peni wano taliiwo bigwe mala mangu ine takoliraba okutegereza kuno kwonna nnyo okay mukadde ozenga okula olabye nga naawe abantu abeera beetaaga nga obuyambi wonna oba mawulire oba ku TV oba ag'empapula oba gaawa wali obaddekaawo mu mutima n'olaba emboozi nekwatako n'owulira nga naawe oba oli awo wandibadde okyusa ku bulamu bw'omuntu omulala before bino watebinaberawo kyali kikutuuseko tuweyo akagero kamu neŋŋamba nti singa mbadde nnyina nalibadde nnyamba kuki nalibadde nnyamba oyo omuntu abonaabona naye nga sirina naye ngaokakasiza nti abantu emitima bagirina nkakasizza manya abantu abasinga bagamba badde bazannya jjadda balimba gambye oleese batedde bedikaba babeka abaana abato babakulu tebakyayo kubanga omukyalo ono alina abaana babiri waliwo ono gwasitudde waliwo n'akalala kalazewako kakali kambuka kusoma n'akalala bambi abalinayo engoye ze mutakozesa muzituwe abantu nga bano bazeetaaga mukama tagenda kuwa mukisa ngoyo ono n'ekintu ekiramu ng'ate waliwo akyetaaga okikola ki okikozesa tukubire essimu nze noseeganya abantu tujja kuyiiya wakiri oba motoka ejja oba booda tubikole ki tubibawe tujesanyuka nnyo nga mutuyambyeko mubayambe bafune we babeera mubaweeyo kyansi nabo balizaavinga okuyambibwa ng'abantu abaki abalala ogedde bulungi babaweeyo kyansi manye ebintu ebisinga mu bulamu mukama tukola ebintu bingi mu butamanya oluusi mukama n'akubonereza kulo kiwakola nga tokoze eki nga tomanyi naye abantu bakuwaayo kyansi naye mukama alaba n'agamba nti olaba bano bamusaasidde kitegeeza naye yeekubye mu mutima ku kye nalina mukola ki mubaweeyo kyansi bambi mubayambe bafuneko we babeera nga waabwe kubanga nze gwe mulaba siri mugagga naye waliwo kintu olaba n'ogamba kankikole nange mukama alikola ki alinsasula twongera obbako yonna gye musinziira okubeera okusobola okulanga ate muyambako maama Nalongo akyogedde bulungi nti tubaweeyo second chance bibadde bingi nnyo bibanyiiziza naye tusabayo another chance okusobola okulaba nti twongera ddala okukyusa obulamu bwabwe mulimu byentera bagamba nti gweyamba omuntu nga tomusuubira ye kukusasula oba kusanyusa oba mutegeera gwe yamba ebiralo birekere ki obirekere Katonda oba mutegeera so ye maama ono Hajati twagala ate okuwulira ku bigambo bya maama ono oluvannyuma lw'okuba nti ate afunye ettaka lye njagala bigambo byonno nga biva eri mutima munda kale tugende nabiva mutima bannange nebaza Nalongo kubanga ampadde kye nali sisuubira ampadde ettaka bannange mulabe ekyapa kikino ampadde kye nali sisuubira bannange ate ng'omuntu omulala tasobola kukola ki tasobola kikola bannange emponye bwe wabaayo yenna alina emiti amabaati Nalongo munnange neyanziza nnyo neyanzeege munnange okumpa ettaka lyange lino nkuzaala naye era nebenzadde nabo bonna era okusanyuka ntuulako wansi nange kanfukamire nebalizeeko Nalongo okulaba nga mpeereddwa ettaka lino nga babadde basiiba bangoba bannange neyanziza nnyo neyanzeege naye bannange abalala bonna muneebalizeeko Nalongo kubanga mpulira essanyu lya nsusso wangi nkube wakalulu ye Nalongo neyanziza nnyo neyanzeege bannange abadde mukyala Nassali Mami Simon bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga kino ekintu nali simanyi nti kirituukawo okusinziira nali manyi mpeddemu n'amaanyi ndowooza era mwajja ne mulaba
nga saasanyuka nga mmanyi nti neera bwe gujja okuba luli naye bannange mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Allah abaddizeewo mu buli kimu Nalongo nsaba Allah akuwa obulamu n'obuwangaazi kiringa ekirooto bannange takikkiriza nze sinnakikkiriza naye nga ate n'ekyapa bakimpadde bannange nsanyuse nnyo mwana gwe wakuwa omwana oyo muka omusajja oyo mpulira Okay, mukadde osanyuse mu tufu nange nkulabye tongera kwebaza Nalongo yebale nnyo yebalire ddala kaakati kwolifunye era ng'otuddeko ne wansi kiki ky'owulira sinnamalayo ng'atandise wabula osanyuse ggwe kati ki ekiddako kiki ekiddako nsaba oba waliwo alina emiti ebibaati n'ebiba bikadde n'enkya nsobola okusenguka n'enkola ki n'enzija kubanga eri siina mirembe naye emisumaali neyanza nnyo neyanze bannange nga mukoze nsaba abawo obulamu n'obuwangaazi sajja yakagula emmotoka empya atuwa 5 kusala muwanje tuwenya biri ntono vike nnyo zisobola ensawo nnya ensawo ya sementi yammeka abazimba ennaku zino nze nakoma okuzimba nga yesa tukanana gwono ye yakasitula kalina juzi sirabu obadde ogiiwa wamano mumuveeko obulamu n'obuwangaazi mwenna buli atambulidde mu kintu kino nsaba Mungu abawo obulamu n'obuwangaazi n'emirimu gigende mu maaso gireme kuyimirira mukolenga obutassa mukono kati nze nyina okusaba twagala nakyo kiteekeeko abasajja ffe bali bongera otwagala nze noona abasajja mwongere obbagala bafune ssente mufune obulamu obulungi nange nsabira nfuneyo abanangulira nga amafuta mu mmotoka nga nkuba bukulimamya emmotoka esise kola ya bgundi wama ekyo tokisaba musajja wama maama nga tetunnasiibula osabye abalinayo amabaati amakadde abalinayo emiti oba amabaati amapya okubemu ekibaati for the start nze ngenda kukuwaayo ensawo za seminti 3 nyongeddeko emu ku lwa Jowero semiti agenda mu bibaati nedda lwaki ngambye ensawo za seminti then n'okusaba abalabi baffe bankwatizeeko kati kino nkisaba ku lwange abankwatizeeko instead of okubamu ekibaati bankwatizeeko at least tumuzimbirewo oluumu emu bweti nga bwebadde ogipangisa eri tugizimbe wano mu ttaka eriryo lyo-owninga obeere nga at least otetenkanyizaako okutandikirawo kale nasalinzigalirawo pulogulamu badde ŋŋamba kubanga nalisabye n'abawuliriza basobole okukola ki bankwatireko mbeewo ewa landiroodi nga musasudde ekintu ekyo nga musasudde n'ekirala akaana kali nako bakankwatireko tusabye bingi akapi 7 kati nze mbadde kyensinga okusaba maama okkirize omwana twagala asome nandyoli twagala omusasula naye abo bonna si kizibu ekizibu gwe kufuna wobeera omwana bw'atasoma akula nze ava okuwa pooti eno ndaba wano nakoma mu P6 bazadde bange ne bafa saafuna mukisa guddamu kusoma kuba nekyo yantwala ku jinja kalooli okumpeera ate mukazi we yankubanga nga tosobola kusoma toddamu mboozeyo maama ojjaka ne mugaa muzeeyi bino biganye mpulira kati maama njagala abannayuganda bano basooke batuyambeko omukyalo ono singa mwalaba we yasula natuukawo n'amazzi ne gampitamu kubanga si walungi wabi musooke mumuyambe tumufunye wano akaluumu katya kamu tuddemu lusabe ebirala ng'ekimu kikoze ekyo kiwedde kuba bano ab'amasomero tusobola n'okujja netubanoonya ne twogera nabo sobola n'okugamba ono leka abeere nga tumusabire omulimu akole ng'omwana waaso no I guess lwaki agamba oyo kubanga agenda kutuula purely right wa P7
bambi n'alinayo essomero lya primary ng'osobola tuweera omwana ono ekisulo tebana bakuregisteringa ya registeringa oh no leka tulaleme kukola butakola bibuuzo nekyo kisobola nasali kyonna sali mbadde nsaba akikole kimalirize kakisabe omwami kokisaba bikosa kaki nyina kisaba omwami wamma kansaba omwami akkirize amma za mwami okkirize omwakyalo ono atuyambeko omwana ono wa P7 mitwalo 4 mwana akola ebibuuzo tuyanza nnyo tuyanzege katono nnyo njaga kwegera ku kino ku bantu abaali bawadde omuwala oli omulimu abaana era bakyali balwadde uyo twalibadde tetujja naye so tasobola kumuleka bona yalwadde addukana naye mwamutreatinga mwamutwala mu ddwaliro luli yali azimbye nno sente tewali eyo n'agulayo obukerenda ekiri mu mwana temukimanyi temunakizuula kiyinza okuba nga kyangu naye omuntu aba talina kyakulya omwana ayinza okuba nga kimuluma oluusi musujja naye nga situmanya ate kyera bali wala bana ndowooza mulaba embeera abantu bano eno gye bawangaaliramu omwana mulwadde ne ssente ezibatwala mu ddwaliro ate munange yamuzaalamu ayafa kubanga singa mulamu singa alabirira abaana be kyova olaba nze bulwenda abantu ngaabo neeyongera okuwa bba wange ekitiibwa kuba nali munaku nnyo ng'abantu abo omanyi abayimbi okukulonda nga n'okuwire watali wamma omusajja n'akuyamba n'akuwasa ali n'atampisaamu maaso mpaka olwaleero okitegeera so kati nange mbigamanyi abantu aga nemwe abalina abasajja abatukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eddala mmwe obasanga nga bavuma abaami obasanga tebaba baami kitiibwa nokuba baba neeno ensi bagitegeera bulungi kale oza otya mu mwana w'abanna omunaku bwatyo n'omusuulira abaana babiri emajeni kale osaana mukama akubonereza ofe ng'otaayaye omusajja oyo mukolimidde taata abaana bamukolimidde naye nga bannange bwe bityo bwe biri bambi aba bafuba okuba nti balabirira abaana abaami mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga bangi balemereddwa kibalemye okuba nga okutuukiriza ekyo kye balina okukola naye nga byebyo mama olinayo ekirala yongera okubasaba gwe nga gwe kuki kye weetaaga kati mbadde nsaba banfunire ku buyambi embeera mbi nnyo nidde banfunire n'ekyaki kale ayinayo asobola okutuwa omusenyu amayinja seminti byonna ebikola bukuzinga ebikozesebwa atuyambe kubanga embeera mbi landiroodi nebi gye basula basulamu wano kubanga landiroodi akola ki landiroodi atubanja kati guno omwezi gwa 10 okiwudde kuba luli mutabani wange abadde akolayo nga bwateekayo ku ssomero nga bwakola ki naye kati naye yagamba maama embeera egaanye kati guno omwezi ogw'10 ne gweyungawo ekiwulidde naye embeera gye tulimu mbi tusaba buyambi bannange batuyambe tusobole okubeera nga naffe tubeera obulungi kibidde abaana siina we ŋŋenda bazza akati ate nange mbadde mulwadde kale tweyanza nnyo tweyanzeege okay webitabo bitambudde mwebale nnyo mwebaye ddala abatulabye okuva eri gye twatandikira ate paka wano wabula nga tusigaze ekyokuba nga tuteekateeka wano eno room emu gye tusazeewo ne Vicky okuba nti maama ono n'abaana basobola okwebaka obulungi era basobola okubeerako mu mbeera ennungi tulindiridde kyonna ekinaaba kisobose okuva eri mmwe tweyanza nnyo tweyanzeege eri bulungi amira buli lunaku abaana bange ne balwala nga mbadusa mulago nga tuli mu mbeera esingaawo naye nga bw'olaba akayungu mwe tusula ne bali basula okitegeera tuli weka nga sisobola kusuula mwana sisuula mwana omwana tasuulika banange mbonyeebonye n'ab'okukyalo bakugamba mukazi oyo abonyeebonye naye nga tasuula baana tabasuulira ddala abaana bange wensula wenkola ki wadde twebisa ekiveera
ebigambo ebyo. Kitegeera. Bebikyo kijja kugwa. Kiwedde. Mwogere. Kijja kugwa. Bannaye temujjango okwo. Bannange ebintu bya ddala. Bw'obadde bayi bya bulimba nga bwe batera okugamba. Kakati ndi olaba mwajja. Ekitegeeza. Kale netugira. Tebikole ebyakyuka. Ntubeera awo bannange mbadde ndowooza. Jukira mwenjala ekuluma. Eno olowooza kino, olowooza kiri. Abaana bamugobye, eno landiroodi akukeera. Tegeera. Atabawo obulamu n'obuwangaazi. Banna. Agambye by'abaana yagambye. Bali abato bajja kufunako. Agambye bedi kaba njibike bano abaana. Tebalina kyebeebisa. Ate ebyemu. Ebimwemu. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.